Twagumikiriza obusiru bwa kitaawo Tamale n'afa ng'ekyonziira. Gwe tetugenda kukkiriza kutumanyira obusirusiru n'okumanyiira kitaawo kwe yamanyira ensi eno kwakoma ku ye. Gwe tetugenda kukkiriza kutumanyiira na kumanyira nsi eno na kuvuma nsi eno na kujolonga njala muntagingire ekisiraani kyekyana kya malaaya. Atemba nalire Mashaka atemba nalira Namaganda atemba nalira atemba nalire Mashaka atemba nalira batemba ne balira batemba ne balira batemba ne balira batemba ne balira batemba ne balira. Tamale Mirundi Junior twogera ku Plandi Malibu munange ebibye si birungi awedde bamukolimidde. Ani amukolimidde ye Abitex avuddeyo n'abeera nti n'amukolimira avuddeyo n'amulangira avuddeyo n'amutabukira kw'ossa n'okumulabula amugambye nti yeesonyiwa erinnya lye bw'ateesonyiwa linnya lye agenda kulaba ekinaamutuukako. Mama Junior no yandiddamu ofuna ebizibu okitegedde nno kaakati ate ne neebuuza Abitex mu busungu bwafunye ate maama wa Junior abiyingiriramu wa agambye nti n'omunange Tamale Mirundi Junior mbukyana kya malaaya. Oyinza okulowooza nti tutema mugambo lwaki tetukuwa Abitex munnange ng'abaako byayogera kw'ossa n'okuba nti no alabula Tamale Mirundi Junior. Malaaya Tamale Junior. Tamale Junior njagala onzijje mu kamwa. Ebyo byolaba ebikutuukako kikyali kituuza. Kikyali kituuza. Ffe abantu balina akamwa akabi. Abantu balina amannya ag'okukuuma. Weesonyiwa amannya g'abantu. Va ku bantu. Sijja kuteekamu mpisa sinze nakuzaala kuba n'abaakuzaala kirabika baakulemererwa. Naye be baba nga baakulemererwa ensi egenda kukusasula ensi egenda kugunjula. Fumotya buli muntu n'ovuma omuntu ku mande n'okumande n'ovuma omuntu ku lwokubiri gwe gwana gwe ogwo gwana gwe Tamale Junior gwe ogenda kuntegeera nti bamanyiira ogenda kutegeera ovumye omulambo gutambula zakatambi emabega ate Mukama Katonda yarwana entalo zange yanvumanga omulambo gutambula ali mu ntaana ya kunsi. Nsookera ku gwe Abitex mulambo gwe nzijaako sirimu nzijaako sirimu kasajja gwe linda kompone ojja kumbulira oba wali wampola. Abantu balina amannya ag'okukuuma. Gwe Tamale Mirundi Junior gwe kyana kya malaaya va ku linnya lyange nabadde nsobola okuvuma nagamizi sikwogerako kuba sina nasonolwa kinkwogerako kuba nkumanyi ng'omuntu atategeera nimbagamba sisobola kukusaasira nga kikigambo ekituufu. Gwe weesonyiwa abantu balina amannya ag'okukuuma. N'ovuma omuntu ku manda n'ovuma omuntu ku lwokubiri n'ovuma omuntu ku lwokusatu layisinsi ani yagikuuya okumanyiranga abantu. Ka vidiyo nkakoze kabadde katono njala ekisiraani ekyo mu kiwe vidiyo eyo manye egenda kituukako. Gwe maama wa Tamale Mirundi kyekyo ekizizingiri kya Tamale Mirundi kyana kyekyo ekizizingiri kigambe kive ku mannya g'abantu. Mugambe yeesonyiwa Abitex. Kizizingiri gwe Abitex mwesonyiwa. Ugenda kumutegeera. Ku bintu bibiri amateeka begana agaana kidiiri ugenda kukitegeera. Eno kati Junior party firi. Nasooka ne bankuba amannyo. Era bampangula amannyo. Wano era ne mulowooza mpedde. Ne banziruse nakasiro n'enkomawo kati nafunye accident era nkomyewo kati eno Junior party 2 the return of the ghost Malibu Junior. Abo munvumye mbadde ki gwe kizizingiri gwe Tamale Junior. Tamale Junior kyatuka ku kitaawo kirinde
kitaawo Mukama yamutega ku nsi n'abonaabonera ku nsi mpaka lwe yamunnyulula mu buswavu. Gw'atasobola okukulamuza obukambwe. Abantu b'Ovuma bakoze eki? Abantu b'Ovuma boojolonga ku Mande mpaka ku Sande bakukoze eki? Gwe kizizingiri gwe ekyana kya Malaaya Tamale Junior lesoni yaleero ekomyawo. Bwe bityo nno weebiri mukwano ensonga nno zaatandikire kukuba nti nno Abitex yavaayo n'alyoka agamba nga Junior ali mu ddwaliro n'alyoka agamba nti Junior ekyamutuuseeko abadde akigwana. Okitegerera n'agamba tebajja kugumiikiriza abuyisa bubi obwa Tamale mirundi Junior nga ne taata waabwe we yaliwo yali atigomya Uganda. Kaakati naawo Plan D Malibu ensonga nno bweziri katulinde ate Junior akyanaaba azzeemu. Jjukira Junior yavuddeyo dda n'abeera ng'awooninga Abitex n'amugamba nti kaawonemuko katonotono agenda kubeera nga amusabula. Okitegera oba ng'amuwa ebibye. Naye ffe nno tulindiridde tujja kubeera ng'ate tugakuwa. Lwaki tetusooka ne tugendako ew'omusumba? Musumba atabuse. Musumba munnange ensonga ezimutabudde z'ez'omwana ono munnange eyafudde ayitibwa Martha era nga yafiiridde mu bbaala oba yaweebwa obutwa. Kigambibwa mbu yaweebwa obutwa mu bbaala. Bayina ekkanisa emu gye baamutwala okumusabira. Kino ne kitaasanyusiza pasita. Kyakoze famire ekikambwe nabyo tubirina. Mwebale nnyo okuleeta omulambo ogwafiiridde mu ttamiiro ne muguleeta mu Christ the King. Kuba bo balina essente they can influence okuleeta omulambo ogufudde ettamiiro nga guwunya n'omwenge. Omulambo oguwunya omwenge ogwafiiridde mu mwenge ne mu bwenzi mu njaga. Mazima naye mumponye olwaleero n'abazadde abeekaabiza mbu luno oli atwasuwalinga mbu awaki twasuwa the public. Are we interested as a public? Are we interested to know ekyafa omwana we? Public you want to ask ffe tumanye ekyamusse Tamiiro. Mwine sente za bwereere muzikozesanga bwe mulabye zibapika okukola ebitakoleka. Firiza hiti. Mwine sente zitalina byakukola. Abantu b'ebitundu bye Nakasongola eyo oyo omusajja oyo yabadde akabo yafiiriddwa alina amaka abiri, alina embalala, alina n'ebitundu byeno Nakasongola eyo, alinayo faamu, alinayo amaka. Ente n'emala eyita mu kibanja kye yabawa order ente etali yiye bwe bagikwatirayo bagisala ne bagirya. Abantu balirwana be basanyusa omusajja oyo okufiirwa omwana. Ekyokubiri, oluvannyuma lw'okubitukola ennyo kati mutuuse ekiseera nga nammwe mulina obyekolako. Nanti mwena muli b'amaanyi mu gavumenti, buli omu w'amaanyi, buli omu alina obuyinza ne ssente. Kati gwe musajja gwe yatwasuwalinze okakasa tukuwa ebbanga ky'okutuwa lipooti y'oyo omwana. Okakasa ng'olwo n'ogifuna. Ojjukira bulungi nti Bugingo yatwasuwalinga mbu era Jeno Muhoozi ankubidde essimu. Jeno Muhoozi aŋŋambye era kakibe kyateeka okunoonyereza tuza bottom biki ebyabaddewo era bateeka obbakwata. Ebyali Richard biri luddawa. Report eriwe ya Richard. Mumu atali Richard oba. Nedda Bugingo gwe atali Richard. Ani atali Richard. Mwatwasuwalinga ne mutugamba Muhoozi agambye agenda nnoonyereza. Tewali jjinja ligenda kusigala nga livuunike. Where's a report? Mama w'omwana atukabira.
tazaddeyo kukaana yaŋŋamba abadde yansuubiza bingi maama wa Franka sente zaye yali tamusuubiza bingi kwegamba abamwe be baana abaffe si baana njagala ekitutta omwana kino ne taata njagala ekyatutta omwana kikomewo kino ne taata olyoka otegere nti tojja kukimanya. Yes, oli ku News Spark channel webale kuba nti ogyekuumiddeko akkiriza tubeere ng'ate tukuwa ku Tamale Mirundi Junior ng'ali ne Norbert Events ku live yaabwe munnange ebadde ku TikTok. Norbert nali nfudde my brother. Nze nakulaba kwololo ennyini nabiraba naye Katonda akyali ku saidi yo. Ate wali wakoma woba otandikira wennyini. Wennyini wentandikira wadde ninamalibu naye bajja kumpolisa. Naye amaanyi g'okwegatta g'ogalina. Norbert munnange sikyakuba serefu neetaagamu akadagala kamukutula kamulupula njegere olwo kiisi munnaye sikyakuba kiisi anti ninamalibu tokyakuba kiisi nze nali ntidde nga manyi sigenda kuddamu kwegatta sebo kasanavaawo nenkuba essimu neŋŋamba omukulu w'SFC kola deployment awo omukyali yali yatuma amanyo ng'ayagala omuntu afuna agembwa tageza n'alinnyawo ndowooza era tiwamulabyeko. Gwe aba-SFC ababadde bankuma gwe wabayita sebo twasikuba essimu ebigamba ono omwana property ya gavumenti twagala obukuumi bubeerewo okuva ku entrance eri nga ne woba oli musajja nga bakubuuza gwe abantu tebakugamba nga ntibatubuuza nti yegwe madamu gundi wamma nga balina omukazi gwe banoonya abakulabikirako awo bwati wepa okategedde naye kakati nkatege naye no naawe nabakukuuma si bangu bajjajjabo b'amaanyi Junior nkubuulira amazima olumbe lwali balukusindikidde olwaddala naye toli mwangu naawe baali bansindikidde eddogonfe naye kufa Muzeeyi Mirundi waali ataddewo engalaati agamba temutuukako naye bajjajja bange my ancestors Junior eryo lyali eryeddogo nze baali bamanyi nti nze ndi mwereere nti osobola okusindikira eddogo nenfa like that. Lyeddogo lye bayita bazuka lye baali bakusindikidde bulaza ne naawe abakuumi olina b'amaanyi bannange naye kyalowooza ani eyandoga golowoozaani engeri gye wakyawa abo bawini wa mami n'oyo badde nteesa tukuwa omusheshe waffe tulina omega 256 kulwaki simukuwa n'akunyiganyiga ebiwundu omega 256 esebo akunyiganyiga munoonyerezeeko kasheshe kagira jalayo kati ekazi erinanyiga ebiwundu ate baku mukazi ng'ajja kuweerako n'ente. Bwe tweyongerayo omubaka Betty Nambooze kw'ossa ne Muwanga Kivumbi tebabali bulungi bano nno babatabukidde mbwe ebbanga lye babadde mu paalamenti tebalina kye bakoze n'olwekyo balowooze ku ky'okuba nti no tebaddamu kwesimbawo 2026 akatambi nako tukalina. Nambooze mazeeko emyaka Museveni gy'amazeeko nnyabo ogenda ddi tubuulira amagenda go tuguluminge mukotegedde abantu bonna fiica z'abantu zonna muzise Nambooze singa ovaako oba nga wazaako singa twakakiikiribwawo abaana abawera abana naye oli alowooza Museveni agende weesiriwaza akatambala konna kakubise ku maaso kubanga oyagala lukaadi lwa nuupu kyagamba balukago babadde tebabirawo baba wangula nga tebalina kaadi. Muwanga Kivumbi njagala okakase bannayuganda wamu n'ab'ebutambala abakulonda emyaka gyonna gye bakulonze obadde nga luddawa lwaki mutuwuddiisa lwaki bannayuganda mubafuula abasiru kati ssaawa yakola politics ovaayo olagamba otulumye njagala otubulye wali luddawa nga Namulondo bagityoboola wali luddawa nga kabaka bamubika Muwanga Kivumbi vaayo otubuulire nga tonnabaako kyotugamba mulowooza bannayuganda tebategeera ku luno nno tutegeera social media zajja
tulaba era tuwuliriza alumbuye babika kabaka babika waaki Muwanga Kivumbi njagala oveeyo otubuulire kiki ddala kyokoledde Obuganda bukyanga bakulonda ku kokaseeyo vuma mumbejja bavumye Nnaabagereka bavumye buli kimu mwebaani mweyita ki ddala Muwanga Kivumbi kati ovaayo otuwuddiisa naye abalonzi b'Ebutambala balaba kubanga wadde olaba tetubeerayo tulinayo ab'eŋŋanda n'emikwano balaba tolina kyotuyambye era tolina kyogamba ggwanga Muwanga Kivumbi baavaayo ne batyoboola Obuganda ne batyobola Ssaabasajja Kabaka omulangira ne bamutyoboola ng'abaana ba Nuupu bennyini be basaanyawo Obuganda kati essaawa eno muvaayo mutulaga mumulumwa nnyo maapu temulina kyemulumwa maapu kubanga singa mwabika Kabaka ensi yonna n'emanya mbu nno Kabaka afudde mwali badde mutugamba kyessaawa eno temwefuula balumwa bantu twabategeera tubamanyi mwenoonyeza byammwe bwe tuvaayo kkiriza tubeere ng'ate tugendako ewa Hildaman yavuddeyo n'atabuka jjukira nti bafuutu sojja tebamubadde nga bulungi babadde bamusabula babadde bamulabanga mbega kaakati avuddemu omwasi nabyo tubirina badde yeebase Dr. Hildaman oyo ow'abafaatha Kibi ow'omusaalaba waagwana kayeebakeko balabe ku Dr. Hildaman oli zunguli Badogo ne bakulinya kunogala bakati ono mumpuliriza bakadingo sagala bayita bafala nze kinuma kubanti buli yenna akwata omuzindaalo mwana mumanyi mulinako ettofaali nga mpulira kinuma mubi nnyo okuzimba kye twakola ki twazimba because we should not go forward tulina kubanga tukola ki tugenda mu maaso naye ng'omusajja bwemubuuza nogamba maybe kaninde olabika oba maybe alina ensonga Mulaba nze namulabirawo ne mulumba. Namulaba namulumbirawo. Tulina abalabe. Ng'oli awadongowala. Recklessly. Nga talina basis. Naye olw'okuba ayagala just abimbemu awo ku stage ya boda abacyankalanyemu awo. We have a war. Tulina olutalo baluyita mu 7. Once Dr. Hilda kati nze naganye di petrol station ozimbibwa. Naganye di akatalo zimbibwa. Naganye ki hospital okufuka health center for okufuka hospital center. Naye man, olw'okuba tetulina buyinza. That's why tuli mu mess eyo. We need to have this area resurrected. Ezukire. Nemano osanga gayo n'ogamba pa. Nate bwe namutunuzaamu ennyo omudumu. Ate waffe kikole. Nino ulina nguyagala muyingiro mugambe gwe mali amukubo. Toa basi yako. Ensonga za Martha munnange eyafiira mu bbaala tezinnaggwa akkiriza tubeere nga tukuwa akatambi Kawuma Kiseka ye ayina munnange version ye mbu butya oba ekyaviirako n'okuba nti nate aweebwa obutwa n'okuttibwa katubeere nga nabyo tubiku bannange agaakagwawo mwagawulidde omuwala oyo yafudde yafiiridde mu bbaala ebintu nno bizibu kigambibwa mbu omuwala yabadde atutteyo butwa omugagga ne yeebeereramu era waliwo sitoole egenda maaso eraga nti oyo omuwala yali adeetinga omuvubuka gwe bayita Shadraka Mukasa ng'omuvubuka ayinamu kasente ke musajja kale bano myaka ana ng'ayinamu kasente ke akawera era omuvubuka oyo yakutuka bukutusi musuubuzi yakutuka bukutusi bw'atyo wekapa n'agwa wali eri n'afa kati omuwala kirabika mission yabadde agitwalidde mulala owulira yabadde agenze tugumbula mulala oli ne yeebeereramu n'akyusa bukyusa kakopo ekyo nkikubuulira mwe mwegendereze mmwe abakozeewo ku kasente kammwe nze mbabuulira abantu balina ttiimu yaabwe buli gwe balaba ayinamu ku kasente Uganda abayinamu ku kasente bakutuuka mangu yemmwe bassemwanga yemmwe baani bakutuuka mangu ebitategeerekese nti afudde bino afudde eva biba tebitegeerekeka ekyo nkikubuulira kasi tofunamuko ku kasente nga toli mu ssaako yaabwe beebuuza ono afuna atya ssente gwe baba balina okujjawo era we mutegendereza nnyo bote bali ready okusindika omwana we najja gwowoza nakwanya ekyana ky'omugagga kumbe gwe bagenda kukujjawo balina mishoni yaabwe e Uganda abaavu be bawangaalako mwanattu
abagagga Uganda bakutuka bukutusi okujjako ng'oli mu pazo yaabwe ekyo nkikubuulira era mu mabaale eyo basindika abawala bagaba obutwa abantu bakutuka bafa Shadraka Mukasa yakutuka abamanyi Shadraka Mukasa bampadde n'ebifaananyi wano ngenda bikuteerako wano Shadraka Mukasa yakutuka bukutusibwa ati musuubuzi yakutuka ati owekapa ng'omuwala bwe yakutuse kitegeeza omuwala yabadde atwalidde mulala naye kumugjawo naye oli ne yeebeereramu ekyo nkikubuulira mwe abatagalatagala bino munnala byakabina muyina eŋŋombo woomo musimanyi mbu basasula biruzi za national water basasula biruzi za national water kumbe ogenda kulugwamu ekyo nkikubuulira owooza biruzi za national water kumbe ogenda okukutuka nze nkubuulira Uganda olina okwebeereramu ng'olinamu koka sente ekyo nkikubuulira abo abaana abo olaba nze gwe baali bamutezebwa naye natya lingiza ati twali tuli ku kisaawe akyaliwo kimabere akutwale gyoge sesembereza bwete tambudde obadde mulabi mulungi ole kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kw'osaana okuleka obubaka bwawo mu comment section kasita ofuna notification okuva munange ku Newspark channel otegera butegeezi nti tuyina ate amawulire amapya ge tukuleetedde beera bulungi weeraba